Busiro era nga tuli mu ttendekero erimanyiddwa nga Fisheries Training Institute. Ettendekero lino litendeka abayizi okuyiga okubajja amaato, okulunda ebyennyanja, endiisa y'ebyennyanja n'amasomo amalala ng'era bajja ogatubulira. Twagala tubasinkane tubatubuulire ensi ekula bagiteekedde batya ate bo oludda olwo. I'm called Caramera Amos. I'm a student of boat building and marine mechanics at Fisheries Training Institute in Tebe. Course gyenkola eno ebeesinga nnyo mu kukola amaato. Ekirala ebeesinga mu engines, okukanika zi engine n'okumonitoringa conditions z'eryato. Bwe tuba tukola eryato tulina emitendera mingi gye tuyitamu. Omutendera ogusooka kwe kudesigninga oba architect okuweereza measurements z'ogenda okugoberera. Ezo measurements ze tuyita table of offset. Table of offset ng'eno gy'olaba wano ebeerako information gye twetaaga, all the information we need to construct our boat. Kati we tumala okubeera ne information eno ogenda ku kye tuyita mode loft flow. Mode loft flow ye platform oba we wantu we tukozesa we tuba tudrawinga oba we tuba tukuba ebifaananyi nga tugezaako okusketchinga kiki kye tugenda okukola. Kati we tumala okuva ku mode loft flow awo tugenda ne tupreparinga material. Material gye tutwala ne tuteeka ku mode loft flow ne tuliftinga oba kye tuyita, it's one of the methods of lifting the information on the mode loft flow. Kati eyo information tumala ogiteeka ku material kiba kituyamba okudda wano mu workshop oba wantu wonna wootegese w'osobola okusalira okutereeza ezo material kusinziira line z'otaddewo okuva ku mode loft flow. Kati ezo line we tumala okutriminga off cuts ezo ne tucoming up ne kye tuyita frames, what we call frames. Those are the frames that we shall assemble on a given platform. Ejo platform gye tuyita building jig. Building jig eyo tuyamba okutereeza frames or to align frames in position so that we can get the best way of planking and also see that the boat we are going to construct is in straight lines and it is of required standards. Kati we tuva ku building jig nga we balabye wali tuleeta materials endala ze tuyita plankings oba okwambaza eryato embaawo eziriweereza shape. Kati awo planking, after planking ne tukola kye tuyita shaving or trimming. Ne tusalako obutundu obuteetaagisa ku lyato okwo. Awo tuba tumaze okukola eryato naye nga ku lyato eryo tuba tukoze tuba tulina olijjawo ku building jig ne tuliteeka wansi. Kati tulina emiti egy'enjawulo gye tusobola okukozesa okukola eryato. Egyo emiti egy'enjawulo gye tusobola okukozesa tusinziira ku strength of that material oba ogw'omuti ogwo. Tulina mahogany as one of the trees that gives us the hardest timber. Kati eyo mahogany we tube tuweereza hard timber tuba tusobola okukozesa timber eyo okukola eryato ly'embaawo or a wooden boat. Yes, kye tugezaako okulaba wano nti eryato lye tugenda okukola material gye tukozesesa tusobola okufuna eryato erisobola okuwithstandinga strong conditions or hard weather conditions. Is it strong enough? That's what we have to base on. I chose to do this course because of a number of reasons. I thought it productive. And the other thing, I'm looking at in the coming future, I myself owning a heavy vessel which can operate across
East African countries which are on the lake, which are also having Lake Victoria. Then also I look at making it as a business of conserving the environment. So nkubiriza bannange abavubuka abali eyo abaana b'eggwanga bonna abasobola okujja bajje tusobole okutambuza omulimu gwa kola amaato mu maaso olw'ensonga nti gulimu ebirungi bingi. I am called Ojuru Stefan, the one in charge of the Department of Boat Building and Marine Mechanics. I am a senior lecturer appointed by the Minister of Education. Now here, we train students in boat building and marine mechanics. And we have the general concepts. That is, when we bring students here, we have to introduce them to safety. From safety, then we bring them to the aspects of boat building. We have explored in boat building. We do make boats, recognizable, the standard boats that are needed in Uganda. That is a minimum length of 9 meters length overall. And they are basically fiberglass and wooden boats. We have trained students that have explored. They are now working in army, others are in police, basically in marine, and they are helping in the repair of boats, which they are engaged in law enforcement. So I urge the government to really embrace this technology and help this institution support in bringing in machines, because the ones we are having here, most of them are old, so they need to be refurnished, and we need some new ones. So we urge the government to at least to give in support, and also urge the community, the people in the country, others abroad, to join in the boat building, so that we can know the safety when we are in waters, we can save the lives of the population. Ngenda banjulira system eno ali eyo yenna gy'osobola okukola ng'oli wakaawo emmanju mu lujjaalo. System eno ekolebwa obeera n'embaawo zo, oyo otaddemu ettundubaali, n'ossaamu amazzi, n'ossaamu n'ebisero bino. Ebisero bino bikuyambako okuteekamu ebyennyanja eby'enjawulo. Then tulinamu n'ebimera, tulinamu vegetables ebivaavava, tulinamu engege, tulinamu emmale, tulinamu n'ebivaavava byaffe, tulinamu sukuma wiiki, nga bwe mubimanyi. Kati sisitimu eno yennyini yeerongoosa yokka nti ebyennyanja bino bwe bifulumya obukyafu bwabyo, ate obukyafu buno bwe buyambako okukuza ebimera biki. Ebimera bino sisitimu eyo nebeera nga osobola okukozesa amazzi matono, kitegeeza omuntu yenna ali ewaka asobola ogikozesa. Osobola okukozesa ebintu ebikozesebwa ebyetaagisa bya layisi. Embaawo zino omuntu yenna asobola zifuna ettundubaali mu butale gyeriri. Then n'obupayipu buno bw'osobola okuteekamu ebimera byo ng'ate tokozesezza ttaka, nabyo bisoboka. N'obeera nga ewaka osobola okubeerawo n'enva buli lunaku, osobola okulya ekyennyanja ate ku ssente entono. Era ebyennyanja bino tubiriisa emmere nga si ya bbeeyi, si ya kugula. Tulinawo emmere yaffe wano bagiyita duckweed. Obudde obwo bukulira ku mazzi, bo bennyini obukuza wali mu mazzi n'obujjayo n'obulisa ebyennyanja byo ne bikula ng'ate tutaddemu ssente. Ssente z'okumako okuteekamu kuleeta byannyanja ng'obisitookinga. So n'olw'ensonga eyo nkoowoola abazadde bonna abali eyo, abayizi, musobola okujja ne mutwegattako wano Fisheries Training Institute ne mweyongera okukuguka mu byenjawulo, kubanga wano tulinawo bingi ebyenjawulo. Tulinamu fe abasobola okukola zino systems, tulinawo systems endala ez'enjawulo, noba ng'oli wa mugaso mu maaso eyo gye bujja. Ate bw'ova wano osobola okukola ebintu ebirala bingi. Mu system yaffe eno twagidesigninze nga ekozesa amazzi ge gamu nga go ogakyusa mu bbanga nga lya nnaku 2 ku 3. System yaffe eno oba ng'ogyetegereza obulungi twagikoze ng'erinamu filters. Filters zino zikuyamba okusengejja amazzi agava
mu sayidi y'ebyennyanja ne tubeeramu ne heaters zino zituyamba okuuma ebbugumu eryetaagisibwa ebyennyanja ng'ezaffe wano twazisetinze ku degrees za 28 ne tubeeramu ne piping system ezituyambako saturating amazzi okwetolooza amazzi okuva mu system yaffe erimu filter okudda ku sayidi y'ebyennyanja ne tubeeramu ne aerator oba pump yaffe eno nno twagikoze ng'ekola emigaso ebiri etuyambako okusaturating amazzi okuva ku sayidi y'ebyennyanja ogasitula ne galeeta ku sayidi ya filter ne gabeera nga galongoosebwa ate era netuyambako n'okuteeka empewo ennungi mu byennyanja byaffe. Sisitemu yaffe eno nnungi kubanga omuntu yenna alina abasobola ogikozesa newankubadde ng'olina kagapu katini ewaka. Nate era engeri gye kiri nti ewa ebyetaagisibwa ebyennyanja okukula amangu nate era kikuba kikuyambako oba nga oyagala okulunda ebyennyanja nga bikula mangu. Twagidizayinize nga esobola okulunda ebyennyanja okuva ku bbanga lya lunaku lumu paka nga mu myezi 2. N'olwekyo nno ya mugaso nnyo eri abantu. Nkubiriza abalabi baffe abalungi bajje batwegatteko tuyige okulunda ebyennyanja okulunda okuluŋŋamu so that temubeereeyo nga temulina byakukola muleme n'okwenyigira mu bikolwa ebikyamu. Mu nsi yaffe emirimu mitono so nga ate abamaliriza okusoma beesanga nga tebalina mirimu gye bakola. Wano ku Fisheries Training Institute omuyizi avaawo bamuwadde kye yeetaaga ng'asobola okwetandikira omulimu era nga olaba wano kino kye tukola kye bayita okutandika omulimu. Era we tuviira wano kakasa we tuviira wano omuntu yenna ayagala okukola aba amaze okwactualizinga omulimu gw'agenda okukola nga kyabulamu kufuna bufunyi capital ng'amaliriza okusoma so ng'ekyo kye tutunuulira ffe ng'abayizi okwetandikirawo emirimu ne tulema ate butadipendinga ku bantu balala. Amannya nze Ssemwanga Nathan, omusomesa ku Fisheries Training Institute Entebbe. Naye wano we tuli nze nkulira division eya fish technology mwe tuproducingira different fish products that people can consume which are safe. Kati eno ye value addition facility or processing facility yaffe abaana mwe bakolera practicals wano ku Fisheries Training Institute. Practicals tukola ebintu bingi. Tukola fish sausages, tukola filleting, producing smoked fish, salted fish, ebyo byebimu ku baana bye bayiga. Kati tumala okukola ebintu ebyo tubeera ne bye tuyita by products eziba zivudde ku products ezo. Kati by products ezo tuba tetwagala zisuula zoonoona environment, so tukola ekintu kye bayita value addition. Mu value addition tukozesa machines ez'enjawulo nga emu ku zo tulina machines zetwakafuna empya ezigenda okuba nga zikurashinga amagumba okukolamu powder. Powder oyo wa mugaso eri omuntu yenna abeera amulidde kubanga afuna minerals omuli iron, omuli zinc, omuli calcium omuntu z'abeera yeetaaga mu mubiri. Omwana omuto abeera azeetaaga, omuntu omukulu abeera azeetaaga. So bwe tumala okuproducinga products ezo n'eno machine ya bone crushing machine ne tukola packing, vacuum packing. Eno machine ekyali empya twakagifuna yekola vacuum packing. So tukubiriza abazadde mu Uganda yonna okujja okutuwa abaana abavudde mu S4, abamaze S4, abavudde mu S6 ate n'abavudde ku university. Tubeera n'abaana abamu oluusi abava ku university nga beetaaga skill eno eya fish processing and value addition. Nabo tubaaniriza okujja okutwegattako okutrainingira wano ku Fisheries Training Institute.